Buterefu tukwaniriza munaffe ali ku Soul TV enkyalero era tukubuuzaako nti wasuze otya nnyabo wasuze otya ssebo azukuse naffe ku Munnyo ku makya program Omunnyo ku makya tuli ku Soul TV anti ffe Munnyo ennaku z'omwezi olwaleero ziri 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 tubuzaayo ennaku ziri mukaaga zokka ate tugende mu lukuŋŋaana lw'enjiri olugenda okubeera mu kibuga Mbalala City mu kisaawe Kaceeka b'omu bitundu ebyetoolodde ekibuga Mbalala district ezeetoolodde mu kibuga Mbalala Salt Media yonna wansi w'obuweereza obwa House of Prayer Ministries International tujja kubeera mu kibuga Mbalala ennaku z'omwezi zijja kuba 26 lw'okutaano olwa wiiki ejja mutwegatteko mu lukuŋŋaana lw'enjiri ku mulundi guno ng'omusumba Aloysius Lujengo yakulembedde mu ttiimu ejja kuba etutte ekigambo kya Mukama mu kibuga Mbalala. Amanyi agange nze tusiima Apollo program Omunnyo ku makya kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu kiseera kino mu ggwanga Uganda okusingira ddala ku sayidi y'ebyobufuzi tuyimiridde tutya tutuuseewa era tusuubira ki mu biseera ebijja mu maaso awo. Nyongera okukwaniriza mu program enkyaleero tuline Dr. Retired Colonel KIZZA BESIGYE mulwanirizi w'eddembe munankyukakyuka kyangu nnyo okumwanjula kuba ensi emumanyi abadde mu byobufuzi yali mu nteekateeka ey'okulaba nti eggwanga Uganda litebenkera neera ne kusaabaalira akyali makati mu nteekateeka eyennyini. Tugenda kwogera naye tumubuuze ku bigenda mu maaso abiraba atya ate oboolyawo aw'amagezi ki embeera eriwo mu kiseera kino tusobole okugivuunuka. Kankwanjulire Dr. Retired Colonel KIZZA BESIGYE. Dr. buuza balaba Soul TV program Omunnyo ku makya. Webale nnyo Uganda nga Apollo era nziramu okweyanza omukisa ogumpeereddwa kunkyaza program Omunnyo ku makya. Balamusiize bannaffe mwenna naate abatwegasseeko ku programu eno yonna gye musinzidde okutwegatta ku makya ga leero era nsuubira titujja kukubaganya ebirowoozo bulungi olwaleero. Kale tweyanzeeke atulaba era tweyanza nnyo Retired Colonel Dr. KIZZA BESIGYE okutwaniriza ewo Kaalo Kasangati. Kaalo bakayita buyinja nno. Buyinja bwe Kasangati. Okay. Kale Dr. Ndoza tugende ku nsonga yennyini. Ensonga esooka y'ensonga y'ettemu mu kiseera kino mu ggwanga Uganda. Ettemu empapula ziwandiise era kyekituufu ekiriwo nti mu nnaku eziwera 14 ze wiiki 2 zokka abantu abakafa mu ttemu ly'emmundu kati tubala 8 betumanyiiko wandibanga wali abalala betutamanyi n'abamanyikiddwa bali 8 just in 14 days. Omwe muli minisita omubeezi yaliwo ensonga z'abakozi ne industry development mwe muli n'abalala bangi. Ekibuuzo kiri nti Dokita gw'ensonga eyo giraba otya? Abamu bagamba nti byandibanga byanfuna embeera ebyenfuna yereetedde abantu okutuuka ku leve eyo. Abalala bagamba nti abantu bano abali mu ttemu lino ery'emmundu kuba mubaddemu n'okwetta suicide nti oboolyawo gyandibanga mitwe gye giriko ekizibu. Olaba otya ensonga eyo Dokita? Ensonga eyo ngirabamu ebintu nga bisatu ebikulu. Ekisooka y'embeera abantu mu ggwanga lyaffe abasingira ddala obungi mwe bawangaalira. Embeera gye tuzze twogerako nti ya crisis. Waliwo embeera ya katyabaga ya enkambwe. Embeera enkambwe abantu mwe bawangaalira mwe batasobola okweyimirizaawo okwebeezaawo mu nsi yaabwe. Abantu abasinga obungi twagituuma failure to thrive crisis, kulemererwa okweyimirizaawo. Embeera y'okulemererwa okweyimirizaawo, failure to thrive crisis. Kati embeera eyo
yo eze ng'ekula emaze emyaka mingi gye tuzze twogerako ebbanga lyonna embeera eno eritutuusa mu kabi kubanga ekigireeta ekisinga obukulu bwe butali bwenkanyo buli mu ggwanga obukozesa eby'abantu abangi okuyamba oba okugasa abatono ne biva mu bangi ne bidda mu batono buli lunaku ye system ennyuunyuusi nga biva mu bangi binyuunyuuta kuva bonna nga biyingira mu batono nnyo so abatono ennyo nga bali bulungi nnyo beeyagala abangi nga bali bubi nnyo ate ng'obubi bwabwe bweyongera buli lunaku yembeera gy'olabiramu ensonga z'okwerinda ezibaddewo mu ggwanga nti abamu tebasobola kutambula nga tebaliiko bukuumi bw'amaanyi emmundu ezibeetoolodde nga mwe batambulira mu mmundu batyaki batya bali abali bubi ennyo ababatunuulidde in fact waliwo n'omusajja gwe baawa obwase saabawandiisi oba muwandiisi wa permanent secretary w'ebyenfuna Ramadhan Gobi ye kennyini yagamba nti mu Uganda abantu tebeebaka bonna abaavu tebeebaka kubanga balina enjala mpitirivu etabasobozesa kwebaka abagaga tebeebaka kubanga basula beeraliikiridde abaavu abasobola okubalumba bwawulira ekikubye wabweru embwa abantu baabo bazze so eyo yensi mwe tuwangaalira ng'abatono be balina byonna abangi tebalina ate nga bano abatono kati beetaaga obukuumi bwa mmundu olaba ngeri gye babatambuza tebasobola na kuyimirira awali jaamu oba ki kubanga beeraliikirira balina emmotoka ebigenda nga bigoba abantu ku makubo bibatwale so ensonga emu gye tukolagana nayo olwaleero nti embeera eyo etuuse wosobola okugiyitira ekyawulantamu kati nga bali batuuse ku kisenge tebakyalina we benyenyeza bano bwe babadde banyuunyuuta kati ng'ekinaavaamu kwe kusalawo nti oba nja kukuba bwe sikukube era ngenda kufa wakiri kanfe naawe asalawo naakuba ekivaamu naye ne yeekuba kubanga yeekyaye so tulina ensi kati abantu abasinga obungi nga batuuse ku kwekyawa tulina abeekyaye bayitirivu eyo nsonga emu omuva kino kye tulaba nsonga eyokubiri nti abalina emmundu ba mirundi ebiri waliwo abalina emmundu mu mateeka ng'abo beba namaje amatongole agali mu bitabo abalina emmundu ezifugibwa etteeka eriyitibwa Armed Forces Act UPDF Act waliwo abalina emmundu eza poliisi ezifugibwa Police Act waliwo n'abalina emmundu eziri ku bwannannyini ezitali za gavumenti ng'ezo zifugibwa Firearms Act nga bino ebitongole by'obwannannyini ebya security nawe kennyini osobola okufuna emmundu n'ofuna license license ey'emmundu kati eyo ebalirwa ku Firearms Act n'etteeka erya Firearms Act erizifuga kati tulina n'emmundu mpitirivu ezitalina teeka erizifuga mu ggwanga lino illegal guns
zosobola okuyita iligo ng'ezimu kituufu zo tezibeerangako wansi w'amateeka z'abantu abamenyi b'amateeka ababbi abatujju abeefunira emmundu nga zakukola ebyo ebitali mu mateeka naye waliwo n'emmundu ezitali mu mateeka ezitafugibwa wansi w'amateeka gano naye nga nazo zaweebwa gavumenti ziri unregistered oba oliawo ziri registered mu gavumenti naye nga abaziina tebali wansi w'amateeka genjogeddeko tebali wansi wa UPDF Act tebali wansi wa Police Act tebali wansi wa Firearms Act oba oliawo waliwo ne Security Services Act National Security Service neyaba intelligence nga bo abaziina si bamemba b'ebitongole ebyo oba tebalina license eweebwa wansi wa naye nga baziweebwani gavumenti nazo mweziri gavumenti nga yawa abantu abamwe mundu yawa abantu abamwe mu bumenyi bw'amateeka era nazo gyeziri kigenderwa kibeera kyawo kibeera kiki kati ekyo kyekirina era okubuuzibwa gavumenti kubanga nze nga mbyogerako ng'emmundu zebaawa mu balunzi mu balunzi gye bayita katokolido eno Mwankole Masaka ebitundu ebyasembabule wa eyo abalunzi bagamba mu kiseera ekyo bwe babaweera emmundu kubanga mwe baali balundira gaali maranki zaali ranki z'abantu ne ziwambibwa gavumenti kati abaali bannannyini ranki ezo nga baagala bagobemu bano abaziyingidde mu bumenyi bwaki kubanga gavumenti yennyini yaziwamba mu bumenyi bw'amateeka yaziwamba ku bannannyinizo mu bumenyi bw'amateeka neteekamu abalunzi abo kati abalunzi abo mu kutya bannannyini ranki nebawa emmundu beekuume kuba nannyini ttaka ekyo kiba tekigenda kuvaako okuyiwa omusaayi anti era n'okuyika gwayiika eyo abantu bangi baafa mu maranki eyo naye nga emmundu ezo zaaweebwa mu bumenyi bwaki bw'amateeka nakati tezirongoosebwanga teziggyibwangayo nakati baziina mu bumenyi bwaki naye nga baziweebwani gavumenti so waliwo n'abalala boolaba ng'omuntu mubadde naye wano enkya n'omulaba nalaba ne munnammwe munamawulire basajja mivule naye ng'alina emmundu abadde netakyali wa mawulire newe so munamawulire ate mubalirawo naye ng'alina emmundu naye yeeraga n'emmundu simanyi oba eyina layinsi so emmundu nyingi dokita eziri mu mikono emikyamu so kati n'ekizibu kino ekirala kyetukolagana nakyo wakati mu beekyaye mulimu emmundu nyingi ezitasobola kumanyika wa gye zikola ki wa gye ziri abantu bo bennyini beekyaye ate nga n'emmundu gye ziri mu beekyaye zotosobola kumanya zino zavaawa kale awo nawo wavaawo ki mutawaana ogwokusatu nze gwendaba gwe gwabo abalina emmundu mu mateeka banamagye bapoliisi ba prisoni aba private security abaki abo abalina emmundu mu mateeka naye nga enkola ebakozesa ng'ebanyigiriza nnyo actually balina emmundu mu mateeka naye nga bakolera mu nkola ekola ki actually Dr. BESIGYE incidents ezisinga zonnazetulabye ezisembyeyo zonna emmundu zabaweebwa mu mateeka oliawo za gavumenti kale katugambe bwe tutyo naye nga so mwe bakolera enkola ng'ebanyigiriza ki nnyo nabo ne batuuka ku kwekyawa
ddala abantu bekyaye mu bitongole ebikuuma ki dembe byennyini. You see kiringa bwolaba kati bwe bayawula abasomesa nti bano ba sayansa bafuna obukadde simanyi bumeka bali mu buna kitundu bunankaaga bano bannaabwe be babadde bawangaala bonna be basoma wamu mu masomero be bakwalifayinga wamu nti bo bajja kusomesezanga ku njala bali ku miliyoni emitwalo nga 10 bali mu kifo kyekimu bagenda mu staff room yemu bakola emirimu gyegimu bakeera bonna ku makya ssaawa zezimu baddayo kawungeezi ssaawa zezimu naye ono nga abazamu zeeno zaafuna mirundi esatu. Kale abantu abo tebajja kuba mirembe oba oleeseewo mutawaana wakati waabwe. Kati ne mu bitongole bino bwe bityo bwe biri abeewaggulu ba office abo abeewaggulu beewa ssente empitirivu n'ebikozesebwa biyitirivu ate abeewansi ababakuuma ababatambuza mu mabanka gye bazitereka gyekola ki bo nga n'emmere gye balya tekola ki teriiwo we basula tewakola ki tewali abaana baabwe tebakola ki tebasoma bakyala baabwe tebalina we bajanjabirwa nabo beetaaga bagende mu saaluuni ng'abalala bye balaba nabo kwegamba. So embeera eyo ya bulabe buyitirivu kati nayo etuuse kuvaamu mutawaana kubanga nabagamba dda. You see nawulidde mwami Museveni ng'agamba nti you see kuyingira amagye si mulimu kwewaayo kwewaayo olw'eggwanga. Ndowooza era tategeera nti embeera gye yalimu mu nsiko nti mwe mwabeerera mu nsiko nti mwali temufuna musaala naye mwalina omutima ogwa patriotism. Tategeeranga nti ensiko yakoma. Embeera y'ensiko si gye tukola ki si gye tulimu si gye tuwangaaliramu. Bwe twali mu nsiko okusooka yenna yali ng'ayagala kuyingira ensiko yali asobola kukola ki kuyingira. Gw'ogamba njagala kulwanirira nsi yange tewali yali akuyita personal conviction gwe wali weereeta njagala kulwanirira ensi yange n'olwana ng'omanyi teri musaala naye nga mwenna temukola ki mwenna teryafuna ki teryafuna musaala mwenna teryagenda mu katale emmere muyiiya ngeri ki gye munaagifuna mwena ne mugifunirawa awamu. Kati embeera ya milishiya eyeerwanako njawufu nnyo ku gye ery'eggwanga. Eggye ly'eggwanga bakozi ba gavumenti balina ebisaanyizo bye balina okufuna okuliyingira. Balina we bakoma mu kulibeeramu ekiri mu mateeka nti bw'onoobuweereza kutuuka wano olina okugenda olina okufuluma bw'onookola kino ojja kutwalibwa wano ojja kuyisibwa bwoti so bakozi ba gavumenti. Ate tebakyali mu mbeera gye baweebwa buli kimu ng'abalwanyi bannakyewa abaali mu nsiko. Bano balina okwenoonyeza we basula. Mu magye amalala babeera ne barracks nga amagye oba poliisi yebasuza. Ffe tuli mu mbeera amagye nga tegalina mayumba mwe gasuza abantu baago. Poliisi terina mayumba mwesuza abantu baago. Be basuzaako batono nnyo ate nabo abatono basula bubi nnyo. Be bali mu Uniport osanga akasiisira ak'ebyuma ke bazimba aka Uniport nga kalimu family 3 temuli bisenge naye nga basula muli. So embeera abantu mwe bakolera
ne sente ze bafuna tezibasobozesa kwebeezaawo naye nga balaba bannaabwe be bakola nabo bo balina okweyagala n'okukozesa ebintu ebintu. So Dr. Besigye, okuva dda bannayuganda babadde nga bamanyi nti President Museveni institution ey'amagye agitwalanga priority, agifaako ennyo. Actually olwo ne batuuka ne baga nti ne poliisi yo lwaki temugifaako nga bwe mufa ku magye. Ekitegeeza nti n'embeera eno gy'ogamba ey'obutali bumativu ne mu magye namu mpitirivu naye kituufu amagye agafaako wabula tagafaako gabeere na bwenkanya. Bwenkanya tebuliyo ne mu magye tebulimu newankubadde agafaako nnyo era agateeka mu ssente nnyingi bwenkanya tebuliyo. In fact n'obwenkanya obutaliiwo mu ggwanga olwaleero bwazimbibwa mu nsiko, bwava mu nsiko, bwaviira ddala mu nsiko kubanga ne mu nsiko mwalimu enjawulo nnene, abaana n'ebyana, enjawulo nnene yes wakati waabo abaali mu bifo ebya waggulu n'abasirikale aba bulijjo. Nakyogerako dda nga y'ensonga lwaki twalina kamanda omu gwe baayitanga Magala naye okumwawula kwoli ono yali officer oli yali Magala nga si officer nga ye bamuyita Magala atali ankoko. Waliwo Magala bali babiri ba Magala nenga omu ali enkoko omulala atali ankoko. So oli Magala bamu erinnya lyera twava ne mu nsiko nga buli omu amumanyi nti ono Magala atali ankoko. Enkola eyo yaviira ddala wa mu nsiko. Waliwo enjogero mu nsiko yali egamba nti eno sayizi ya kamanda. Bojja ne bwoba nga wakayingira ensiko naye ozze olina engatto nnungi olina ebyambalo birungi babikugjamu nti oli mu sayizi ya kamanda si sayizi yo. Tebabiwooli abamu nga bali emmere ennungi balya nkoko balya ki matooke abalala nga babateekera ku bidomola twasalanga ebidomola nga yesuwaani osala ekidomola kati nga kukobayowa mwogo ataliimu munnyo atalina nva zona zekozesebwa. Naye Dr. enkola eyo nakati era sente zigenda mu magye kyenkugambye nti ne mu magye kuba budget nini egenda ku security ne defense. Yes, so kati ngeri gye yeerabirira eri kyekimu ngeri gy'alabirira Parliament n'osanga nga omuntu ali mu Parliament kubanga ayina ebibye byamuyisizaawo so ye afuna sente nyingi asobole kuyisaawo biri na wano bakamanda kubanga be bafuga be bacontrolling eri be balabirirwa so bakamanda nabo nga bw'owulira nti ayina classified sente za classified mu State House obuwumbi n'obuwumbi mu maka nti bwakukozesa emirimu egy'ekyama mu maka ne mu magye egyo classified zigenda zisaasaanyizibwa mu bakulu era yensonga lwaki kaliisoliiso wa gavumenti wano juzi Betkamye bwe yagamba nti ndowooza okumanya abali b'enguzi tutandikeko okukola audit ngeri ki abantu gye bafunyeemu bye balina kubanga nga munamagye yava mu nsiko tumanyi sente zonna zafunye kuva lwava mu nsiko kuba records ziri ne bwami Museveni kubanga tumanyi ffenna nti Museveni naye kennyini yeeyogerako nga ya uza ente emitwalo n'emitwalo gyayina amayumba na biki byayina mu sente zafuna agamba afuna musaala gwa miliyoni 3 miliyoni 3 omwaka ze miliyoni ya 3.6 emyaka 10 ze miliyoni 3 ne bwabanga taliyangako nusu emyaka so emyaka 10 bwe zibanga ze miliyoni 3
emyaka 4 ke kawumbi kamu n'emitwalo 2 ze yakafuna akatazimba nyumba ye mwasula ekitegeeza nti so yensonga lwaki Betikamya bwe yagamba tindowooza tutandike kukola audit ku mbeera ki abantu gye bafunyemu Museveni yo togenda yo tokigeza ekyo tokigeza kubanga waakiri abazibba bazikozesa wano ne bazimba amahoteri ne gayamba economy kati bw'onooleeta ebyo bajja kuziddusa bazitwalewa so obubbi wano n'obutali bwenkanya buli official buli formal yenkola eggwanga mwe litambulira kyekivuddemu obusungu bwolaba mu bantu kyekivuddemu obusungu bwolaba mwabo abayina emmundu era katandika butandisi nindako Dr. Besigye obweralikirivu buli nti obutali bumativu n'obusungu bwe banga butuuse mu bamukwata mundu abantu abayina ebisi abatambula n'ebisi kitegeeza kyekyo kitegeeza bwe kibanga kituufu anti teri atakiraba n'okwogera si kugamba nti abatta abantu teboogera nti bakasiru babatta nga teboogera babatta nga boogera ono omusirikale mwamuwulidde yatta minisita amabanja agamubaddeko amabanja agamubaddeko n'ebizibu byabadde loans bbiri ono eyakuba eyamuwola sente omuyindi naye yalina loans bbiri era byeyogerera bano bonna buli atuuka ku kisenge n'akola byakola biba byeyogerera so kyeŋŋamba kiriki nti tutuuse wekyabikira really? Yes tutuuse wekyabikira gye nagambye nti kati waliwo ekyawula ntamu tutuuse wekyabikira kati awo bwekyetaagisizza amagezi amangi bwe tutakozesa amagezi amangi ne kwekolamu omulimu nga tukozesa amagezi bwe gatyo eggwanga nalyo lyandibanga lisemberedde okuseseka neriyiika kusasika neriyiika tusemberedde ddala eggwanga okusasika nga byolaba mu Sudaani kubanga jjukira Sudaani Bashir yagifugira emyaka 3 simanyi mugumu era yagenda ng'azimba amagye kubanga ge yali alowooza nti ge gamukuuma ate bw'azimba gano n'agatya n'alowooza nti gasobola okumuwamba n'azimbayo n'amalala naye ng'ebyo byonna binyuunyuuta ssente kuva mu bantu kutuusa abantu we beekyawa ne batandika okwekolamu omulimu basirikale nabo ne basitukiramu naye kati ekivuddemu kubanga tewaliwo nkola nnungamu ey'okulaba nti obutali bumativu obwo bujjudde mu ggwanga bukwatibwa mu ngeri ey'obwegendereza era ey'obuvunaanyizibwa okulaba nti temuvaamu eggwanga okusasika era kyembadde njala okubuuza dokita nti bo abali mu buyinza tebakiraba nti ekyo kyandibanga kijja kuvaamu ekintu ekibi tebakiraba simanyi ndowooza wali okyali muto mu oba gwali mwaka gwa 93 eyo wakati wa 91 93 mwami Alex mukulu ono Munakatemba yes munabitone munamizannyo yawandiika omuzannyo gwe baali bayita 30 years bananas nga mu muzannyo ogwo in fact ng'agutongoza mwami Museveni yali mugenyi omukulu naye nga Alex mukulu yali alaga ti emyaka 3 obulo twali so kuva 62 twali tuwezezza emyaka 3 ndowooza yali 92 oba 93 ndowooza 92 oba kubanga yali atunuulidde emyaka 3 eja Uganda nga tufunye obwetwaze
kati ng'alaga abakulembeze bonna abaavaawo nga bayingira nga bawulira naye we baaviirawo nga tebakyayina matu nga alaga mukulembeze atayina matu nga takyasobola kuwulira amatu nga gavaako si kufa kwokka naye nga gavaako nga takyayina matu tolingaga nti n'abatukulembera nabo amatu tebakyawulira so kati abo be yali azannya mu 93 eyali asinze okumalawo ebbanga ddene mu bukulembeze yali amazeewo myaka 9 Dr. Milton Obote myaka 9 abalala baali wansi w'omwenda naye nga bonna baali tebakyalina ki matu kati ow'emyaka 4 olowooza yakoma ddi kubeera n'amatu so tewali kyebategeera tebabiraba ebigenda mu maaso tebasobola kubiraba era nze kyenva neewuunya abalowooza nti mwami Muhoozi mutabani we ye nti asobola okubaako kyakyusa kubanga waakiri mwami Museveni ye yava mu bantu aba bulijjo yava mu bwavu yava mu kutulugunyizibwa nga tanafuuka kino yalabako embeera embi yali ayina kyagezaako okukyusa kyeyawangaaliramu Muhoozi kuva mu primary school ng'ayina abamukuuma kuviira ddala ng'akyali ku ssomero lya Kasole wali Kampala Parents nga ava mu State House kujja mu ssomero ng'ayina abamukuuma awangaalidde mu State House kuva mu kiseera ekyo n'okutuusa olwaleero ng'ayina abakuumi tamanyangako tagendangako mu katale tamanyangako amafuta ku petrol station gagula sente mmeka tamanyangako abawangaalira mu makomera ekkomera lifaanana litya tamanyi tasulangako njala kwegamba oyo ye n'amatu tabeeranga nago oli agayina ne gagwa ono n'amatu tageetaaganga tabeeranga okutegeera ebigenda mu maaso mu bantu ababulijjo so obutali bwenkanya ye talina kyabumanyiko era y'ensonga lwaki nze nagamba era n'abamuwagira mbeewuunya nnyo kubanga kiki ekisinga obukulu ekyagala okukyusibwa mu Uganda butali bwenkanya kati osobola otya okugamba kubanga namulirako ng'agamba nti aba NRM tebakoze bulungi kyebatakoze bulungi oba tekikwatagana na butali bwenkanya kiki naye gwaze agamba nti oyagala kujja oyingire mu ngatto za kitaawo nga oteleze ebyalema okusooka oziyingidde mu bumenyi bw'amateeka kubanga tasaanidde kubeera mu byabufuzi ng'akyali mu magye so already ojjidde mu mbeera ya bumenyi bw'amateeka gw'ayagala okubaawo enkyukakyuka gy'okola ekyokubiri gwe osobola okukuba enkuŋŋaana naye n'olaba banno nti agezaako ate ali mu mateeka agezaako mukulembeze wa kibiina eky'obyobufuzi agezaako okukuba olukuŋŋaana abakukuuma ne bamukakkanako ne bamukuba emigo ne bamulemesa okukola olukuŋŋaana gwe ng'okola kati naye ng'olaba abamu abagamba nti ono yanaatununula kale olabira ddala nagamba nti ekituwangaaziza abantu mu myaka 4 nga tuli mu mbeera eno lwakuba tuli basiru abawedde emirimu kubanga tosobola kubanga olabye kitaawe byakoze n'embeera gyaleeseewo nodde emabega wa mutabani we nti yagenda gwenjoge kunyonyodde ogambye nti aba President Museveni kaleko bwogamba bwogerageranya ababiri yes of course anti nemu omanyi mu balunzi ab'ente waliwo olugero oba lugero ekigambibwa okusooka abalunzi b'ente ekiro
bakuma omuliro mu kiraalo bagiyita ekkoome bakozesa obusa obukaze ne bakuma omuliro mu kiraalo omukka gusobola okugoba enswera n'ensiri ku nte kati ku muliro ogwo embwa nazo abalaalo ze batera okubeera nazo zibategeeza oba waliwo ensolo ejja oba ki nazo ziteera okujja ku muliro zoote ku muliro ne zibeerawo kati waliwo enjogera egamba nti bw'olaba embwa enkulu ng'edduse evudde ku kyoto ekyo omanya nti obuzibu buzi ate ento Dr. Lwakadde omuntu wa bulijjo bino bwebanga bigenda mu maaso yabeera asobeddwa nga talina kyakuwa kiki ekisaanidde okuleba mu kiseera kino tuvudde tutya mu mbeera eno bw'oba nga abantu beekyaye kati n'abakwata mundu nabo beekyaye mu dakiika 3 so ebintu biri bisatu tuzze tubyogerako buli kabanga konna naye okusooka nga balina ne opportunity kubeera ku programu zino temubyongerayo kubanga waliwo endowooza enkyamu egamba nti waliwo bannabibiina bya bufuzi in fact be bayita aba opposition n'abali mu gavumenti kati bweyingiza mu byobufuzi either obeera ku opposition oba ku gavumenti entunulira y'eggwanga eyo eba nkyamu tewali abali mu gavumenti n'aba opposition mu ggwanga lyaffe nabagamba dda nti waliwo abaawamba eggwanga waliwo bannansi abagezaako era bateekeddwa okwenunula kuva mu buwambe byebintu ebibiri abawambi n'abawambe ng'abawambe kibakakatako bwe babanga si baakufa basaanewo okwenunula kuva mu buki mu buwambe so kati bano abawambe balina okukola ebintu bisatu okusooka tebasaanye kwetunuulira ng'abalina enjawukana ez'ebyobufuzi nti nze ndi wa NUP nze ndi wa FDC nze ndi wa UPC simanyi nze ndi waki bw'oba oli muwambe ne bw'obeera munaddiini in fact olutabaalo luno lwandibadde lukulemberwa n'abannaddiini kubanga bannaddiini omulimu gwa ddiini kuleetawo obwenkanya mu maaso ga Katonda yatutonda ffenna nga tukola ki nga twenkanankana era n'etteeka lye yatuwa nti yagala munno nga bw'okola ki nga bwe weeyagala wekka nti ojja kubanga omulimba bw'ogamba nti omwagala okusinga oli gw'otolaba okusinga ono gwe yatonda mu nfaanana ye so obwenkanya yandibadde ku mwanjo mu kulwanirira obwenkanya yandibadde munaddiini lyeddoboozi y'abatalina ddoboozi so guno omulimu si gwa byabufuzi gwakwenunula olwaleero we tutuuse twetaaga nakwetunulira mu bibiina by'ebyobufuzi mu nnyumba z'ebyobufuzi ekiseera ekyo kubanga ebibiina by'ebyobufuzi bikola nga waliwo obwenkanya tebisobola kukolera mu mbeera ya buwambe ebibiina by'obufuzi tebikolera mu buwambe so abali mu bibiina bya bufuzi tusooke tukole omulimu ffenna ogwawamu ogw'okwejja mu buwambe ng'ogwo si gwa abali mu bibiina bya bufuzi byokka wabula bannaddiini bannabibiina bya nakyewa buli muntu yenna bannamawulire baki buli omu alina okwegattira mu kwejja mu buwambe ekyo kirimu ebintu bisatu okusooka abantu okuzukuka n'okutegeera embeera mu bakola ki embeera mu bawangalira kubanga abatuwambye bakola kinene nnyo okubuzaabuza abantu baleme okutegeera ekikola ki ekigenda mu maaso balina propaganda y'ensonga lwaki bateekinga over gana amarediyo ma TV bagateeka mu ssente bannamawulire babateeka mu ssente balina abakubi bangalabi baabwe babasasula bali buli wamu buli wogenda webali amarediyo bajjudde bakubira ngalabi parish development model mugenda kuwona obwavu bonna bagagawale mugenda kuwona abo so bakola kinene nnyo okubuzaabuza omuntu n'alowooza oba oliawo nti embeera ligivaamu so twetaaga okusooka kuzuukusa abantu abo n'okubeera n'amaloboozi agasinga g'abali
okulaba nti abantu bategeera ekikola kigenda mu maaso. Ekyokubiri kwe kuba neetegeka etugatta ffenna okwejja mu buwampa obwo. Organization tulina okuba n'obukulembeze obuyina empuliziganya obusobola okutugatta ne tubeera n'eddoboozi limu ne tussa kimu bwe tugamba nti tukole kino ne tusobola ffenna okusituka ne tukikola. Kyekintu ekyokubiri era kyetugezaako ennyo ffe abamu abali mu mbeera eno ey'okwerwanako bannankyukakyuka. Yes. Naffe nange emabegako twali tetumanyi extent y'obuwambi gye tulimu ne determination y'abaatuwamba okugenda mu maaso nga bakola bye baagala. So omukusooka twali tulowooza nti oba oliawo akalulu abantu bwe basituka ne basitukira mu kalulu nti basobola okukakuba oli n'ategeera nti tebakyamwagala natta. Naye tukirabidde ddala nti akalulu ko tekajja kututuusa kuva mu buwambe. Akalulu tekatujja mu buwambe. Tekasobola kubanga akategeka, akatambuza, akalangirira, akalamula bw'obanga mufunyemu obutakanya ye muntu y'omu yategeka yakulembera entegeka zonna yalangirira ekivuddemu bw'oba toli mu mativu yakulamula. Kale embeera so tulina okumanya nti akalulu kulwako tekajja kutununula. Abantu bwe bamala okuzuukuka tusigazza mu kisa kyawo kwerwanako. Abantu bwe bamala okuzuukuka tulina okwekolamu omulimu ogutali gwa kalulu ogugamba nti ogulemesa abo abatuliko ogenda mu maaso nga bakola bye baagala. Kubanga abantu obafuga nga nabo baagadde obafuge. Abantu bwe bagaana tetujja kukkiriza nga bwe twagaana abazungu. Ate omuzungu lowooza yagenda yeyagalidde. Muzungu abantu baamugaana ne beekolamu omulimu ba Augustine Kamya Musaazi ne bakunga abantu ne beekolamu omulimu ne balemesa abazungu kusibusa bwe baagenda. Ogwo omulimu gwe tulina okwekolamu amangu ddala tulabe nti bano abaawamba ensi batuvaako eggwanga ne liryoka lyeddaabulula. Tuddaabulula ssemateeka, tuddaabulula ebitongole ebitambuza emirimu gy'eggwanga, tuteekawo okuddingana amawanga agakyaye gannaago ebiki obutategeeragana obw'amaanyi obuli mu nsi oluvannyuma tusobole kubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Dr. Kyono kintuusiza ku kibuuzo mukama wange Charles James Senkubuge kyabuuzizza kuba bwe kibeera nga kweteekateeka nga bw'oyogedde tuteekwa kubeerawo n'oludda olutukulembera era ndowooza nti oludda olw'enkyukakyuka lwe luludda olw'opposition. Gwe mukulaba okuko abadde abuuza nti opposition eyaluli n'erimu mu kiseera kino olaba njawulo ki basemberedde balina we basemberedde. So kati opposition ekikulu kyembadde nkuwabulamu tuleme kugitunuulira mu bibiina bye tuyita ebibiina by'obufuzi political parties. Ngamba yonna okutwalizamu n'abali mu buyinza. Wabula opposition be bantu abatali bamativu abali mu ggwanga. So bw'oba oyagala kumanya abatali bamativu beeyongera bakendeera. Beeyongera kumalirira bakendeeza okumalirira. Kati bw'oba oyagala kumanya embeera olina okugitegeera era bwe twatandikidde nti abantu okwekyawa mu ggwanga kukoze eki kweyongedde abantu beekyaye. Teri abuuza. Abaana kati bali mu kuwummula simanyi bali bameka abanaddayo ku masomero abazadde abanaasobola okuzaayo amirizaawo ku bbeeyi y'emmere n'embeera zonna eziriwo masomero go gakyasobola okubeera n'abaana abo. So embeera eyo embeera y'ebyobulamu byolaba tuli mu ggwanga kati health center zonna ezo eziri mu Uganda tezifunanga supplies kati okumalira ddala myezi 6 ku 8 ebikozesebwa mu malwaliro tebiriiyo yonna tebiriiyo tuli ku kyolwo. So
oye yabuuziza oba embeera ya opposition eyongera kugaziwa kubeera n'amaanyi oba esembedde okutuuka ku kigendererwa ebyo byopima ebyo byopima si kulaba nti Mao kati eyali mukulembeze w'ekibiina kati ekikulu kwe kumanya bana DP Mao be yandibadde akulembera basanyufu oba banyiivu obunyiivu bubeeyongera oba tebubeeyongera so ebibiina bwe bityo bwe birina okutunuulirwa kyogamba dokita kati ekigendererwa twandibanga tukiri kumpi nnyo okujjako nga bwe nkubuulidde ekigendererwa ekyokufuna Uganda enungi erimu obwenkanya tuli kumpi awo kyensobola okugamba nti kiri kumpi be bawambi kulemererwa kugenda mu maaso abawamba eggwanga abo bo liri kumpi kubava mu ngalo banafuye gabawedde lijja kubava mu ngalo oba baagala oba tebaagala kati bwe libava mu ngalo enneetegeka yaffe weebeetuuse weewakulu ennyo okutunuulira kubanga bwe bava mu ngalo ng'enneetegeka eno temala weewali akabi akokusobola eggwanga kusasika mwe bannankyukakyuka mwetesetese mutya okukwata ekintu mu kinyweze anti awo era we tukyalina omulimu munene gwe Apollo okubanga obuuza Besigye nti mmwe bannankyukakyuka nange ndi munankyukakyuka nandibadde munankyukakyuka kati awo omulimu olaba tukyalina munene kubanga bwebanga tonaba kweraba ali nawe batutendeka abamawulire nti fe tubeere ati kyenkubuulidde embeera eriwo mwe muyina okusooka mugonjoole kubanga ebyo entegeka eyo bagikoze mu bugenderevu obw'okufuula nti waliwo enkola y'obwenkanya waliwo abawangula kukulembera abali mu gavumenti ate waliwo n'ababavuganya abaagala okulaba abantu gwe baagala basalewo nti tuli mu mbeera bwetyo kati n'olwekyo munnamawulire gwe olengera demokrasi nga bwekola kugambye demokrasi yo tekola ki omutali demokrasi ebyo byonna tebikola so bwe tuba mu mbeera enunula nga tuli mu buwambe simanyi oyina okwesalirawo oba naawe oli mu okwonooneka oba oli mu bali abawambye abayina okukuuma embeera yaabwe gwatajjana agira mu kamotoka ka soroti toyina kukuuma asirina kubanga abawambi bonna balina ababakuuma kubanga balina bye bawambye amanye aleme kiriza mu dakiika zino ezisigaddeyo kyanukule wadde kale kanzikirize nti nange ndi mu buwambe naye tulina abatukulembera yemmwe abatukulembeddemu wali mwetesetese bulungi ng'ekintu ogambye kisembedde mwetesetese bulungi badde nzabo kyanukule mu dakiika 2 zokka ogwo gwe mulimu ogutuli mu maaso naye gwe mulimu gwe nandyagadde buli omu alabe ng'ogugwe kubanga bw'ogulekera Besigye mweteeseteese mutya bw'abanga talina neeteekateeka emala gy'ataddewo gwe ojja kubanga olinga atalina kirala kyakukola naye jjukira nti ne Besigye yava w'oli yali naye muntu wa bulijjo so mwe musaanye omukulembeze yembeera gye twagala ekyuke mukulembeze baakulembera balina okumubuulira kye bakola ki kye baagala balina alina okuba nga akulembera birowoozo byabwe
muleme kutuula eri ne mugamba nti mmwe kyemukoze kimala. Kankibuuze bwe nti Dokita, gwe Dr. Besigye, Robert Sentamu Kyagulanyi, Patrick Amuriat n'abalala abaliwo mwetesetese olwaleero ekintu bwe kiddumula mumanyi nti ono yajja okutukulemberamu akwate eggwanga lyongereyo mu maaso nga tewali buzibu. Nze okusooka bwe mbanga neeyogerera sinaba kwogerera abalala besiina bweyinza kwogerera nze nkeera buli makya okukola ekyo kyendowooza nti kisaanidde era kyembadde nnyonnyolako wano kulaba nti twegatta, kulaba nti ne bwe tumala okwegatta tuteekawo obukulembeze obw'enjawulo ku mitendera gyonna obumanyi ekyokukola. Ante kyebuuzibwa nti mutuusewa mu ekyo. So tukitambuza nga bwe nkugambye nze ng'omuntu nkeera ku makya kulaba nti ekyo kigenda mu maaso. Era nsuubira nti waliwo wetutuuse naye kyenkuwabulamu kwe kulaba nti osobola okumbuuza nti mutuuse ne ngamba nti tuli wala ne bwe tubanga tetuli wala. So tosaanye kubanga abuuza bubuuza nga ayagala kufuna amawulire. Osaanye kubeeramu nange mu kintu nga mwendi nga mwoli ng'ogamba nti wano nga tebwanakolebwa, wano nga temunatuukawo, wano nga kiri kitya oleme kutuula eyo nga obuuza mutuuse agate katoweddeko Dokita. Ojja kutunula mu kamera wali Dokita ndozo tuobaka abatulaba oba oli awo obubawa essuubi simanyi oba olina essuubi lyobawa mu ddakiika emu yokka Dokita. Okusooka embeerayo tewali atakyagiraba nti ekaaye. Ate nzize ndudde nga mbagamba nti tenaba egenda kweyongera nnyo okukaawa nakati njagala kumatiza nti nakati wali omanyi baali bagamba nti nagamba tsunami ti tsunami ejja kujja. Tsunami wagamba tsunami eruwa, tsunami kibuyaga abeera nga yeeyongera amaanyi yeeyongera nakati embeera tenaba ejja kusitula buli kimu wano. Embeera tenaba kubanga enkola gye twogeraku ebbanga lyonna yeeyo enyigiriza ennyuunyuusi ereetera abantu okwekyawa nga bwe kigenda kyeraga olwaleero. Naye essuubiri erino nti mu byonna ebyo muvaamu abantu okutegeera kuzuukuka n'okwerwanako. Era nkiraba nti n'olwaleero walabye abasawo abasawo be baali already bagamba nti abo ne mu budget tebaliimu era tebakyetaagisa nakubeeramu. Kati Mwami Museveni yennyini yagambye nti abasawo mubawe sente kubanga beekolamu ki omulimu. N'eggwanga lyonna lirina okutegeera tulina okwekolamu omulimu ogwawamu twenunule tusobole okwetaasa eggwanga ligende bulungi mu maaso. Naye nkiraba nkirengera kijja n'olwekyo guma situka totya lino eggwanga liryo. Kale Soul TV program omunyo ku makya akadde katusalako bulijjo. Tweyanza nnyo okuba nti obadde naffe omulabi waffe Dr. Retired KIZZA Besigye tukwebaza olukuba nti ofunayo kadde n'oyogera eri abalabi baffe aba Soul TV. Katusuubire nti naye fulufiga mbuuza nti ndoza kyeyogerere nti okomawo okwesimbawo kuba nze nkimanyiko n'ekyogere. Yandibadde yakiwulidde mu kwogera kwange nti akalulu tekajja kutununula. N'olwekyo nze situnuulira 26 nga balala gamba batunuulira 26 nze ntunuulira mwaka guno. Twekolemu omulimu omwaka guno. Oba enkya agamba nti alinza akalulu yamanyi oyo mulalu tatategeera. Abalaba ba Soul TV katubasiibule wano tuddemu tusinkana mu program dialogue awanyaze ennyini tuba ku Soul TV the dialogue. Tubagaliza omukisa gwa Mukama Katonda twekuume tukole mubeere bulungi.